Kulikayo nnyo mukummulako weebale kubanga okyaneegaseeko tukyatambula ffenna mu nnyo ku 3 wano ku Salt TV ekitundu kyaffe ekyokusatu kakitandikira ekitagobwa Town Council y'e Kasangati waliwo abantu ab'emitima emibi abakidde Kalittunsi w'omutuuze ne bamusaawula wabula ono asigadde mu kusoberwa bwaddukidde ku poliisi egenza okujja ng'ababbi bamazeemu dda omusubi. Abettima basaanyizaawo emiti gya Kalittunsi mu nnimiro ennakana ku Kitagobwa mu Town Council y'e Kasangati mu Wakiso District nga bakozesa ekiseera kino eky'omuggalo. Wamala Nixon omukuumi wa Kalittunsi ono abadde kuyiika 2 n'okusoba ategeezezza nga bw'abadde yeewunguddemu n'afuna essimu nti ekiri gy'akooma basalaasala buli kiramu. Addukidde ku poliisi wabula bagenze okutuuka ng'ababbi bano bamaze okudduka. Amangu ddala nga tutuuse ku kibira twasanga emiti gyonna gisaliddwa nga bw'ogiraba naye nga tewali muntu yenna. Natwala obudde nze kennyini ne mbala emiti egisaliddwa. Wamala agamba nti waliyo abaavaayo oluvannyuma lw'okufa kwa jjajjaabwe Ssebuliba Yeremiya nga bagamba nga bwe balina obwannannyini ku ttaka lino. Ne tuvaako olukiiko lwe twakola ekyo nakyagwawo ennaku z'omwezi nga 2 ogwokusatu mu 2 nga bawandikidde famire eyakimbwa famire wandikidde Ssebuliba famire okuggyako emiti gya Kalittunsi ku ttaka lyabwe. Zikyenawakanya nti si kituufu neŋŋamba oba bwekituufu kiri twalisinkanye ne tulaba ensonga ebwe tugitemaatema. Kya mukisa mulungi ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omusanvu 2 ne tujja tusinkana ewa Chairman. Daniel Ssebuliba avumiridde ettima lino n'asaba poliisi ebayambeko bafuna abakoze kino. Nakigwanyizi bazze ne basala emiti gino kati mu nnaku ziringa nga 5 naye ekyembi twagezezaako okuyingeginga poliisi n'esiŋŋaana nga baweddewo ate ng'ensonga ezo tuvudde mabega nga tuziteesaako nabo naye bo basazeewo okukola ekifaananako bwe kiti. Patience Jackie Nantegala ajanidde oba obuyinza okubayambako kuba bakoze ekyo bayinza kuba n'ekigendererwa eky'okubanyagako ettaka lyabwe. Kino kiva ku kuba nti abantu baluvu baagala ebyobwereere n'olwekyo nze nkuba omulanga nga ŋŋamba bwe nti nkoowola ab'obuyinza mwenna mu bitibya bwammwe abamanyi nti ettaka lino lya Ssebuliba kubanga n'ebipapula weebiri ebiwandiiko weebiri bannange muveeyo musale amazima mutunulye Kalittunsi wa jjajjange mutunulye emiti gye basaze emiti eminene ogiraba nti gisukka n'emyaka 4 mu giijo. Tom Muwonge meeya wa Kasangati Town Council avumiridde ekikoleddwa eky'okutema emiti. Nsookera ddala okuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa abo abatamanya ŋŋanda. Muzeeyi Ssebuliba yakawumula bbanga n'omwaka tegunnawera bwe mba seerabidde. Ebintu bino tabikoze jjo yabikolera ebbanga ddene. Kati mmwe okuva gye muvudde olw'obutaagala kukola mwagala okwezza omuntu ebintu bye yakolerera n'abikuuma okumala ebbanga ddene. Ekyo nno kya bulabe. Bikusakiddwa Kayanja Emon Crosso TV Omunnyo.